Sekanolya. Otyo Abaganda balugira nti okutambula kulaba ate okudda kunyumya. Kali n'olunaku olwaleero ate nakutambuliddeko dda n'ŋŋendako eyo mu nsi ez'enjawulo. Mwana wattu nkuleetere entambula ezo ez'enjawulo zotalabanga kera zobadde tumanyi, wabula ng'ezimu zaafuluma dda ate ng'endala zandiba nga zijja kufuluma mu biseera eby'omu maaso, naye ng'essaawa eno pulojekita zaazo zaatandika dda. Kale olwaleero nkuleetedde entambula wakiri ttaano zokka, wabula nga zino zeewuunyisa nga zejjudde tekinologiya gobadde tumanyira gotalabanga nako. Oyagala kutambulako kulambula Kampala nakwetolako mu kibuga, wakowa jaamu, wakowa okulinya boda, wakowa okutomeratomera. Kale kankukwateko nkugeetinga ekavadi nga bwe bagamba mu lulimi olunyanyimbe. Otyo kantandike n'entambula yino bagiyita Mental 5 hydrofoil bicycle, era nga kano kagaali kaakolebwa omwami yali amanyiddwa nga oba omukulu akola obugaali nga bamuyita Robert Alonso. Kano keewuunyisa nyira nga kabyewuunyo era nga bakavugira ku mazzi. Ekyewuunyisa ne ku mazzi obeerako naye ng'osota era nga womanyi we babuyita bulundaganye bubeera, wabula ekyenjawulo kano kalimu mota ate nga kamasannyalaze. Kano nno tekasitula bingi nnyo era nga kano koolaba kalina kilo 2. Mental 5 ono yeewuunyisa baamuteekamu ekirungo kya submarine era nga kalina amasannyalaze ga watts 420 atokazannyirako. Kano kasobola okusitula omuntu aweza kilo obutasukka 10 kyokka nga kasobola okutambula kilometers 2 buli ssaawa ng'obadde okavuga. Okwongeramu bwongezi birungo era wobeera oli mu mazzi eyo gy'okoma okubanga oyongeramu ebirungo n'okubanga mwana wattu kakuddusa n'okukwetolooza. Eyo ye Mental 5 kabeera kagaali nga kavugibwa ku mazzi, ogenda osotta kasotte kyokka ekyewuunyisa ng'okasottera ku mazzi. Katoyongereyo n'ekimanyiddwa nga board, era nga board eno nayo ntambula butambuzi nga olabamu bakasola bwe kaakula, wabula nga yakolebwa ba aquaspace. Kano bakayita flying machine era nga bakayita aquaboard. Kano koolaba kalina horsepower 272 era nga kamaanyi nnyo koolaba katambuza era nga kasobola okukutambuza n'okusinga emmotoka zino z'olaba. Okatambuza ng'akuuma kakakontrolinga oba kakaluŋŋamya okakutte mu ngalo era ng'obanga kinyonyi ng'oseeyeeya mu bbanga nga bwe weetooloola. Bw'ogenda e Nansana, bw'ogenda e Najeera, bw'ova e Najeera, bw'ogenda n'eyeewa Kiseka. Wabula kano ng'ababbi bayinza okuba bakulinze kubanga simanyi bw'okwata nsawo n'olambula oba n'otambula na kano. Kano nga bwe nkugambye bw'oba okayimiriddeko otengerera butengerezi, wabula bwe oyagala kukakkana kiwandiisa okupaakinga era okontrolinga kakontrolinge n'opaakinga. Kalina control system ebeera kuli nga remote. Kale katuyongereyo n'abannamu designer era nga nabano baakola oba beegatta n'aba Dan Montic ne weegattako n'aba Tai Conquer oba Tai Concepts era nga baakolayo akamanyiddwa nga surfboard. Buno nno nga buboodi bubeera ku mazzi basaafingirako oba baddukirako nga wolaba omuzannyo gw'okusaafingira ku mazzi naddala ku mayanja. Bano baakola akamanyiddwa nga aka hydrofoil. Kano ka board era nga koolaba tekawoggana, kakozesebwa okuba ng'oseeyeza ku mazzi era nga speed gwagyekontrolingira oba gwagitegeerera. Kano koolaba kaliko n'ekyuma kakola mu ngeri ya submarine oba siteero ya submarine. Katambulira ku mazzi era nga kajjayo ekyuma ne kikaseeyeza kungulu bweppo n'okuddayo wansi. Era kano kayinza okukolera ku remote okuba ng'okakontrolinga, wabula bw'okabaako osobola okudduka emisinde okukamala obukamazi ng'oseeyeza ku mazzi era nga oba wenyezeza speed gy'oyagala gy'osobola okutambulirako. Kale katweddeko oba katwongera okulaba akagaali akalala oba entambula endala nga tweyongeddeyo n'entambula endala. Abavubuka beegatta oba ttiimu y'abavubuka nga balinga 5 bali mu ggwanga lya Switzerland beegatta ne babeerayo akagaali ke bakola. Kano nga kabalema kewandise wheelchair. Kyokka ekikwewuunyisa ku kano nga ffe tubadde tumanyidde buno waffe bwe tukulula ne tusindika ne batusindika ne twewalula ne tutambula tutya. Kano baakolako amasannyalaze wattu osobola okukatulamu oba oba olina omulwaddewo asobola okukatambulirako bulungi nnyo ne kamwetolooza buli wamu mpaka kumutuusa ku mulyango n'egaba madaala nga kamuyamba ne kagawalamba kakolera ku masannyalaze. Gwe wuliriza akagaali kano kazi tumenye oba katwewuunyisizza era nabadde ne mukulu Faruku nga tukatunulamu ne tugamba baaba abasajja bakola. Akatebe kano keewuunyisiza ddala era nga bw'okatulako kayinza okuwalampa amadaala kubanga kajjayo enjegere munda ne kavaako obwo bupiira oba ne kabwambusa obadde butambulira ku ttaka oba ku lukalu ne kaleeta enjegere zezikayambako kawanirira ne kalinnya amadaala era enjegere zino ziba zeetooloola. Kalina ekyo kye bayita pure. Kale kati puleya keno ekayamba okuba nga ekasitula n'ekambusa ne kaba nga kakuyisa buli wonna w'oba oli era ne kakutambuza bulungi mpaka mu mulyango ne woyingira wosula oba ne weesoggawo. Abazungu bano okumanya bayitiridde baakoze akantu kano wadde nga lwa bagamba nti batandise okusiga obunafu mu bantu n'okuba nti abantu balebevu
era nga kasobola okutambulira ddala ne mu bifo ebirimu ice oba obunnyogovu, kasobola okutambulira mu bifo ebirimu ebiseggusi n'amayinja. Katusembeyo n'akantu akamanyiddwa nga Ayoda nga yakakoze kampuni eno ya Ayoda, era nga bakoze akantu kano kalinga kapiira olinnyako bulinnya, nalabako ne baserebu wano mu Uganda nga baagala okukakozesa. Omukulu Kamiliyoni yakatambulirako. Kano nno kalinga bwolaba omupiira wabula bw'okateeka wansi kajjayo obubaati, era nga buno bw'oyimirirako ne katandika okutambuza n'oseeyeeya ne weeyongerayo nga bw'olambulalambula sako okulaba ebyo ebyakabi. Kano bw'okoowa ng'okaggalawo obubaati obubadde olinnyeko ng'obuzzaayo ng'okwata olyenga n'ogamba oba olina kaleediyo oba kasawu ng'okazzaayo munda nga kakwetoolooza ensi n'ensi n'ebitundu ebyenjawulo. Zezo n'entambula tetukyalabyeko olunaku olwaleero. Ketulabye kasangibwa mu ggwanga lya Japan era nga kano kayinza okutambuza kilometers 16 buli ssaawa. Bw'oba wakagula keetaagisa okuba nga olina $445 wabula nga kano katongozebwa omwaka gwa 2017. Otyo kale tusinkana omulundi omulala. Nzarwa Fati Musokene Sekanolya mu select enjawulo enebeera nantagwa bwomi. Sekanolya.